musajja wattu Lil Puzzle agenza okulaba nga akalimu kagenda. Lil Puzzle agenza okulaba nga omulimu gugendera ddala. Abasajja bagala muteekako sanction aleme kuddamu kubeera nga alinnya ku stage. Musajja wattu ne yeesitula agende Mmengo. Yabadde tagenze kulaba Katikkiro nedda. Yayambadde bulungi nnyo bagiyita bate Muteganswera. Yayambadde bulungi nnyo Muteganswera. Ye musajja wattu yeeteeke mu ddene agende okutwalayo ebbaluwa esaba okubeera nga asisinkana Owekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'atyo amuliremu ensonga ye. N'owalabye asitudde abantu abo bonna, n'owalabye anyumye mu ngeri gye yabadde anyumyemu. Musajja wattu ng'atwalayo butwazi bbaluwa. Ne waba kusanga awo Katikkiro teyandiyogedde naye munnange, oyita mu protocol osaba busabi. Ye n'agamba okusinza ku bantu abasabye okubeera nga ndaba wiiki eno Lil Puzzle mumuteekeko ku Lwokutaano after lunch. Enyinza okubeera free, mumuteekeko ku Lwokutaano after lunch. Then wakonfaminga nga bakukubira nga bagamba ku Lwokutaano after lunch yitirawo Katikkiro agenda beera nga kusisinkana. Musajja wattu yeesitudde atwaleyo ebbaluwa esaba okubeera nga asinkana Katikkiro, amuyitiremu mu luyimba lw'enkudi amutegeeze mbu Katikkiro oluyimba teruwemula, oluyimba olumazina, amazina ago bagayita nkudi, neera tuguzina abagamba baba bazina magulu bagagalika, ndiidi banyumirwa omukiri. Waawo kati Lil Puzzle simanyi wogenda gamba Katikkiro ogenda munnyonnyola nga wannyonnyola oli mbu gana amazina bagayita nkudi, weebaka ki nga tozinye enkudi, ti waawu amagulu bagagalika, indiidi banyumirwa omubiri. Nange Lil Puzzle Mukama Katonda akusaasire. Wano kwa SMX Media kankusaba subscribing onyigine ku notification bell eyo tojja kwera ngo missing updates nadda nanga zino. Keno okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya, alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa, tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde yasome, bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka. Kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala, emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery, feesi, ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono, buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojja.